naliko ku mukutu gumu ne kubaako ekigambo ekyanzisa enseko. Oli yagenda n'agamba nti oyo Sheikh aveeyo atwetondere. Kati oli nassaako eddoboozi eddala eribuuza nti oyo Sheikh kugamba okuvaayo atwetondere ava yeetonda ng'ani? Ekibuuzo ekisooka yeetonda ng'ani? Ekyokubiri ffe be yeetondera ffe baani? N'amugamba mu odiyo yanyumira nnyo, yanyumira sigamala okuba nti yalimu ebigambo ebisaba, wabula agabuuza nti ansa zonna ze mugenda okugaba teziyinza kuyita, bwe ziyita tuba baguba ddalu. Bwe mugamba nti Sheikh yeeve yeetonda ng'ani nga Sheikh waffe, ekyo kifu. Ffe baani lwaki Sheikh yatwetondera? Oli muntu yalina kwetondera Allah. Kati oba yeetonze ekiro kimala, so si kwetondera ffe. Ffe tugaba ejjana n'omuliro. Bw'aba yeetonda nga Sheikh waffe, ekyo kifu. Tasobola kutwetondera, gwe yeetondera amumanyi. Ate ffe beetondera ffe baani bwe tuba tuli bayizi be, kigeza tetulina mpisa. Lwaki tumuseka ku nningo twetondera? Tetulina mpisa. Yaani yagamba nti ffe beetondera, ffe tugaba ejjana n'omuliro n'amazambi. Naye nga oli yali akoze ka odiyo akalaga nga kamutawaana nnyo nnyo nnyo. Tetulina kitiibwa kye tuwa bamasheekhe baffe be tusomako irimu, ate nga kintu kya mutawaana. Batera banyumiza akantu ke nalaba mu bulamu bwange nga ntutte bahaji e Makka mu baasi. Twangisa baasi emu abavubuka babiri, omu mukulu omunne. Kati tutwala bannayuganda tutudde mu baasi, ambuuza, kondakita ambuuza, lwaki gwe omanyi Oluwarabu bano tebalumanyi? Ne muganzi nasomera wano. Nti wa nimubuulira, kati njogera bamasheekhe bange nga mulimu Sheikh eyansomesa nga naye yamusomesa. N'agamba mukulu we nti mu baasi muno mulimu omuyizi wa Sheikh waffe. Ne batulamu ka meeting agamba nti bonna tugenda basasuza okuwa Sheikh waffe ekitiibwa, tebaatuggyako wadde ennusu. Ti ono muyizi wa Sheikh waffe atusomesa, okuwa Sheikh waffe oli ekitiibwa ono tetugenda mujjako ssente ne baali nabo. Baasi erimu abantu 54, ate nga tugipangisiza lunaku lulamba. Siga nti etwala kuyiwayo, namubuuza amafuta mugenda gajja wana ekintu tufaayo. Kati nabuuza nti nze omukwano gwokka n'ekitiibwa kibaddamu okumpa nze omuyizi ewa Sheikh waabwe. Nabuuza bwe basanga Sheikh waabwe bakola bati, tebayingira buyingizi mu ttaka. Nafukirawo omukwano gwabwe, ne bampa ebitabo, ne bampa ssente, nga tebaagala nkwate ku kantu. Nga omanyi safaari zeeri ziba mpanvu, muyimiridde okufuna ak'okulya, tugenda kuleetera tuulaawo. Nga nti bannange, jasi kumanya bumanya, bwe nali njogera amannya g'abamasheekhe be nasomako, ne njogera ku Sheikh Muhammad Mukhtar Ashinqiti bamuyita faqihu, mukugu wa fiqhi. Muhammad Mukhtar Ashinqiti yatusomesanga e Madina nga ne daruso e Jidda. Bwe babeera Jidda nga nti baasi abo ne boolekerawo. Naye ate munange ffe Sheikh yennyini Gwo'Somako erimu ate omukubamu ebituli. Oyo museegu mononefu yazaala omwana mukyala w'egindi oli, kakati alina kino alina kiri alina kiri. Kati ate wamala najja musomeko irimu, olwo eneggasa etya? Oluusi nga ne byamugerako tekuliko kituufu n'eki, tekuliko kituufu na kiki, kubanga okutemerera kuli mu umma muno. Allahu akbar. Ate basomi ba irimu ekitende kye bayita ihtiram al-ilm, okuwa irimu ekitiibwa, okuwa abasomesa baffe ekitiibwa, kitendo ekikulu nnyo ku musomi wa irimu. Mu lumu yange mwe nali nsula twali tusulamu basatu.